Oh na na na, Tiwelage Kabaka. Let me see your lighters, everybody put up your lighter. So you live in a soul one. So proud is what you preach. We dey have to teach. Your message will go far more than you could ever reach. Never die na bigere. Kotole kale kali gere sinna defona. Tonight my friend, kuwagira chali wange nga wenyumiro n'ennongo ya Yesu era omukyala nga muleze out concert nnungi nnyo alaze nti abayimbi ba gospel nabo basobola okukola ekivvulu nekivaamu nga kirungi quality stuff so n'abalala nkakasa kosi n'aba gospel baze bazikola abalala naye si nnyo nnyo oba beetya oba ki so abalaze nti kisobokera ddala n'okola gospel concert nevaamu bulungi bweti. Kyagulanyi kati takyali muyimbi just mukulembeze so kati waliwo levo ziratuukako mukulembeze era kyekifaananyi abasinga kye bamulabiramu oluusi agira n'abakangamuko nakuba ku muziki awo kubanga artist n'okusingira ddala mukulembeze era attention agitadde awo waliwo oba oli awo abagezaako okumudivertinga naye alina focus era nga asigala ku nsonga enkulu. No, tubadde tulina okujja okuwagira Charlie waffe Kupi. He's a good artist, he's a good person. Enzikiriza yaffe tuli balokole. So kitugakatako okuwagira buli omu. Bakumanye Mukama. Oh na na na, Tiwelage.